ne kamera zaffe zaali ku mulyango ziraga nti oli yaliwo. So tuli bulungi nabo bajje enkya kubanga eriyo betwali tusibya wristband ate nadde ndaba TikTok nga bambye abamu bazikuumye kati abo batanaba oba oli eyo nga wristband wagisala mbadde nkusaba oyitireko olugogo olwaleero. Tweyanza bigi. Muleka kuwula abantu. Kowola Abannayuganda mwenna mujje mutuwagire enkya gwanga mujje. Tiketi eziweddeyo owa Mwami Ssebuguzi ku Sanana ewa Papaze Makindye wano ku mulyango gye ziri enkya mbakowola mwenna mujje mutuwagire. Amina. Yes. Omukulu manager Jemba. Omukulu. Ogamba otya muzeeyi? Awaayi sigamba. Omanye ennyambala ogiraba yakupatikana kutereeza lunaku lwanca. Enkuba wayiseemu kawundoza n'ogamba vesti kangibeeremu guno omulundi. Kati enkuba ekikoze naye enkuba ebadde erina okusooka okakkanya obusungu. Tusaba busabi Katonda ayongere otutereereza obudde olunaku lw'enkya waleme kubeerawo yadde akantu n'akamu akeefaananyiriza enkuba. Maliriza ensonga eno. Manye ensonga eno yaggwanga yonna. Ensonga z'eggwanga ziggwa n'amawanga. Olunaku lw'enkya enteekateeka yonna ewedde ndowooza buli omu alabye tugenda mu maaso wano abantu tubategekedde. Mugenda kuliramu katono, mugenda kulaba VIP ng'emaze okuyimirira. Abantu tubeetegekedde tukimanyi muli bangi naye nga mwebale nnyo omukwano omugenda okutulaga. Mwebale nnyo laavu gye mulaze mayanja omulundi guno. Abantu bonna abatuusiza obusaalizi, abantu bonna abaguze tiketi nga baali tebaziguze luli mbeebaza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze nga chairperson wa United Music Supporters Association ekulembera Dr. Jose Chameleon nyongera kubakoowoola yonna gye muli muveeyo eggwanga lyonna ndyagala wano olunaku lw'enkya eggwanga ndyagala wano. Mpozi bano abantu abeeruweero abatagenda kusobola kutuuka wano eggwanga lya sayidi eyo yonna gguluwa tugenda kuli kuŋŋanyiza eruweero. Mugenda banoonyeza eyo. Ekuba etonyeemuko Kamili mulaba nga yeetala waneero nga tabitegeera. Bw'obadde embeera ekuyisizza etya Kamili ng'enkuba etonya nga tabitegeera nga bimususseeko. Kamili enkuba etonnya tannatuuka wabula wawulidde ng'etonnya n'adduka za mbiro. Nina okusooka ne ntuuka erugugo mbadde natuuseewo dda era nankubira naŋŋamba weeri ne mugamba weeri najja naye n'atwegattako. Enkuba by the way remitted yusimbi ebadde eri mu kusaasaanya mukisa gwa kisaawe kino ebadde kyogamba Kamili okujja wano eno tekubadde kutya kyogamba kubadde mukisa abadde enkuba eri mukoze ekisaawe yeetegekera abantu b'enkya enkuba ebeera omanyi abantu bazuuza obulogologo nga byebifaananyi bya gravitawo ng'afukamidde ku mayinja kati obuntu obwo enkuba ebadde zze kumusaanyasaanyaawo bonna obulogo ebuzzeeyo gye buli era bwemulaba gravite ng'afunye ebizibu temwewuunya amalogo gamuddidde enkya si yakutonya Katonda wamu naffe tetusobola kupredictinga wabula tumumanyi kimu nti Katonda yamaze okukola endagaano naffe agenda kutuwa abantu nga bangi ate agenda kutuwa obudde obulungi. Etteekateeka ery'eto olunaku olw'enkya Kamili ali ready kuba osiiba naye ebiseera ebisinga ne Bigi mulabyekawo ng'oli naye enkya enteekateeka ery'etya. Kyensobola okugamba enteekateeka yaggwa dda. Ekyokubiri Chameleon ali ready okuyimbira Bannayuganda. Ekirala Chameleon musanyufu nnyo okulaba nga olunaku lwaleero alutuuseeko n'okulaba nga olunaku lw'enkya alwetegekedde. Ekituufu kyemmanyi ku mayanja tubadde wano ne balunywa ne Bigi n'atugamba nti abantu temumanyi kyempulira kati mpulira omuliro nga guvubutuka munda mu nze njagala kuguwandula enkya abantu bagunyumirwe ndyoke nfuna emirembe. So olunaku lw'enkya Chameleon mwetegefu okubakolera n'amaanyi wabula mujje nga bukyali kubanga abayimbi ate nabo bangi nnyo. Mwabongeddemu ku budde batugambye bangi nnyo abayimbi bonna kumpi abayuganda basazeewo okujja okubeerera mu mayanja. So enteekateeka ku makya saawa emu va mu bintu by'ensi enkya public holiday yakumalira wano tugenda kulangirira ekiddako wano kati buli muntu ayagala okufuna sente omwaka guno sooka ogula etiketi ekuleeta erugogo kugamba mulimu ne fellowship overnight ayagala okusanyuka omwaka guno sooka ofune tiketi ekuleeta erugogo ensi Katonda ayina n'okuba akomawo nkya nga ayagala tusanga lugogo. So mwenna mujje erugogo Katonda atusange nga tuli wamu. Gravity nkya bajja okuyimba munaamugoba ebaddewo emabegaawo ani Gravity mwana muto of course tetulina budde bwa Gravity. Omanyi Gravity just muvubuka wa myaka nga 24 25 tumanyi embeera y'abavubuka ffena tugiyiseemu kati Gravity tetulina budde bwe mwana muto. By the way ffe twakitwalanga omwana omuto eyali azannyazannyamu oba okitegeera bulungi era tetulina budde bwa Gravity era tewaliiwo ku management ya Lion Highland oba abantu abaagala Lion Highland ayina kakuku ku Gravity.
kabeere president Chameleone tamuyinako yadde obuzibu bonna kubanga akimanya abaana abato babeera banoonya feva balina ate kwewanika okuwanvuwamu olabeka akavubuka akampi nga kalina kulinnya katema okuwanvuwamu kati bambi yali ayagala kuwanvuwamuko abantu bamwogereko yoyo gravity mubaddeko pastor Bujingo mugenzeko pastor Bugembe ne wala wona mubadde mugenda okusaba lwaki mubadde mugenda mu pastor baneno ko mubadde mutiddemuko okulaba nti mwetaga Katonda buno obudde ekyokubiri Katonda waba yasinga pastor Bugembe yayimuka najja n'asabira ne tusaba naye mu kisaawe wano ndoza waliwo ku press conference y'olunaku so ogenda kusanda okusaba ye sande badde esembayo Chameleone okutuuka ku mbaga ye ku mukolo gwo ogw'omwaka guno ogwa gwanga mujje so kyabadde kirungi nnyo okubeera blessed kyova olaba Katonda atwanukudde n'asooka n'aleeta kakuba kamalemu ebisiraani byonna n'abatatwagaliza kuba bulungi tusobole okutuuka mu bulamu bw'enkya kwegamba nga tuli kyemmamanya kiri kimu ono Chameleone gwe mugenda okulabako enkya si ye Chameleone gwe muzze mulaba this is a new Chameleone. Ali reborn. Oh, this is a reborn Chameleone. He is born again. Chameleone ono mulala. Agenda kuba kuba muziki. Chameleone agenda kuba kuba muziki. Ngenda kubeera wao ku table 001. Table Madam Big Webale kadi yanga amazo jinkwasa mu ngalo. Ngenda kubeera wao nga ntudde mujja kundaba nga mpomye nga ndaba Chameleone. Era olunaku lw'enkya mwenna abadde bangi basuubira nti musobola okutulabako ewantu wonna tetuliiwo muli Lugogo cricket tuli Lugogo bw'oba badde olina ky'oyogera okutugambako jangu erugogo ekivulu kiggwa otunoonye abagula tiketi zaabwe buli omulundi abayingira munda nga baguze tiketi zaabwe bo mugenda bakola mutya balina gulanda leera oba alina kudda n'ezo abantu bonna abakuumye tiketi zaabwe nga bwe baba basuubiza bagenda kufuna tiketi empya ojja ne gye wafuna ne bakuwa ekuyingiza so twaweza kubeerawo mbeera yakuba nti bazikubisaamu kopiizi bino ebintu byagwanga mujje birioligiru tumanyi we tugenda okusikaaninga ebintu byaffe kubanga newewa okubya ekopi tosobola kukuba sikaani yaffe so nammwe abeesunze abalowooza nti no mugenda kufuna encukule mbasaasira muve wammwe nga mulaamye ate ekyokubiri be baziika ewala temutawaana kujjira ddala kubanga emirambo gyammwe gijja kalubizibwa abantu bammwe okugenda basigalirayo ddala tebajjira ddala temufuna bizibu security ya Uganda police yakikoze yagaseemu UPDF security meeting yabaddewo jjo enteekateeka za security zaawedde buli muntu agenda okujja wano ali secure kyembasaba kiri kimu tugenda kubakuuma poliisi yewaddeyo okubakuuma mujje ekivulu kye tulina kiri mu mateeka ekyokubiri si kivulu guno omukolo gwa gwanga mujje guno omukolo gwa gwanga ndabyeko Steve Jean awo stage emu yali ya Steve Jean neegwa mulundi guli eri yakikola tulaba nti ebintu bino abizzaawo n'afuna sounding ate mulungi kyenkana alinga ole yaliwo ate bisinga byagwa nebyatika n'okwatika nga amatala gali waggulu awo akikoza atya Steve bino ebintu byagwanga mujje tu abagagga bakolagana n'abagagga bannaabwe olabanga namba emu wa Uganda yakolaganye namba emu mu sound of course bino ebintu bingi yafuna obulumi bungi nga Steve Jean naye level ye yafuna ebizibu ng'abisobola so senga twali tulese buumayuma buuma bwani oba Brian yamanyi osanga byali badde bizibu naye bino ebyuma bya Steve Jean so ndowooza nti Steve Jean ebizibu bye yafuna yali abikola ki era abisobola yatikudde n'ebyuma ebipya asobole okubeezaawo omukolo bulungi birabe mabegawo ndowooza byonna bipya ebiri wansi awo byonna bipya yatikudde ebyuma ebipya level yeeyo mu bufunze level yagwanga mujje yatikudde ebyuma ebipya omukolo gusobola okubeerawo ebigambo ebisemba eri omuntu akulira mu Uganda ku TV buno obudde akyensobola okugamba bannayuganda baganda bange mbaagala nnyo ekyokubiri mutukolereyo ekintu kimu omwaka guno muve gye muli yonna mujje mu gwanga mujje mutukolereyo ekintu kimu mukolereyo Chameleone ekintu kimu abaagala Chameleone ne beyasobya mumukolereyo ekintu eki mujje mu gwanga mujje olunaku lw'enkya abaagala mugenda kwongera okumwagala beyasobya agenda kwongera okubeetondera olunaku lw'enkya mujje mu gwanga mujje olunaku lw'enkya tubuzaako just a few hours tujja kwatandisa enkya emirimu gigulawo saawa nnya enteekateeka ziri zitya kati final touches ziri awo zisi Steve ali mu sound check etandise ejjako masaawa 6 and then aba VVIP bali kutegeka entegeka yaabwe abagenyi betulina okubeera nabo ekiro bajja kuba bajja kutisaawo ekiro kyaleero bagenyi kyabo gye bali eyo bajje yes
Okay. Enkuba eno namutupa enkuba yatonya atuuseeko wano. Enkuba etuuseewo naye enkya tejja kutonya eshaala. Olwaki bw'oka kasoota. Mukama mwesiga bannange. Neera etonye neekala kati mulaba we muyimiridde gwakazi. Tekukanzeemu. Yeekusanzeewa. Ensanze ntudde eri waggulu ku restaurant. Awo oyogeddewo bigambo ki? Nsabye Mukama ne mugamba enkuba eno ngisabeddeyo Steve Junior amale omulimu gwe kubanga kati ye keeki yaffe gwe mukolo. Amale ebintu bye mubudde bigwe bulungi ate n'enkya tukwaterekegane kutonya. Olwadde batandisa obizuuza ku social media nti enkuba ezzeemu kutonya simanya stage eguddeko side emu biki ebyo. Stage tulina backup stage ejja kubeerawo enkya wali mu Kasonda. So eno ne tejja kubeerako kizibu wadde n'ekimu. Naye tulinawo stage ey'okumakya tulinawo stage ey'ekiro. Kati tuli beetegefu. Waliwo sitayo Chameleone gy'ajjiddemu gye tutategedde leero. Akutta omuggo alambuddeawo stage. Joseph azze kulabako stage eri etya kubanga abadde tajjangako wano. So azze kulabako stage eri etya ate akago kabadde nako kabadde kakyaliwo oli omunyankoledde. Roma ali wali n'akamuggyako natandika okatambuza. So tewali kyamaanyi kiri awo. Batugambe nti nammwe mwazze munywedde. Kati naffe nno tunywedde ddala. Omukyala koono mwamukangamu naye anywedde. Maliridde. Enkya keetonye kakibe kyanayimbira wansi. Keetonye kabuzibe emisana gwanga mujje enkya kigwa nkya. Abantu bali aba service providers betwakola bali sorted buli kimu kati. Bali sorted ate leero neewuunyiza bali only 20 people abaali batwadde ssente. Kyokka ku mawulire bali over 100 people. So bonna we bali teri gwe bajjako ssente teri agenda sasula bisale ku mulyango. Abantu abasigaza tickets buli oba abantu abasigaza tickets obwedda basinga bajja ne tuswipinga naye tiketi zaabwe nungi ate muzikuume nga ndagamuntu enkya zigenda kola. Bayingire saawa mmeka? Saawa 4 emiryango giggulwa bannange Abannayuganda bakoola mujje muwagire abakyala. Waliwo alina kyalina? Bigi akatirize ku kyaba kukyeba emmere baali 130 essanyu tuliko babiri. Ab'emmere ba vendors twagalabako babiri. Ba vendors baffe ku TV nabalaba balinga over 100 people nga bakaaba n'abakyala be nali sirabangako. Naye kyewuunyisa kati mu kisaawe waliwo 20 vendors abaali batusasudde. Ekinaana bali kati ekinaana mwami Kabanda ayinza okuba yamanyi gye bali naye nga kati bavenda bali wano bali 20 be bagenda okukola enkya ne ku miryango tebagenda sasulwa kubasolozaako just balikwataganidde mu wamu naffe tumalirize show yaffe enkya. Inshallah.